nja kusooka kubasaba okukuba era engalo ez'omwanguka nga bimwakoze nga tuzikubira amani basudde tezimumala ezo tuzikube nga tezisirikanga n'ebiruluko eri amiina. Njagala nze kutandikira mu kubibaza nga neebaza mwana mukulu na bonna abatambudde naawe n'ekereziya yonna. Mwebalire ddala kukkiriza nsonga eno n'etambula. Mwebalire ddala era tusaba kibeere bwe kityo neera mukubireko ekereziya engalo. Manyi ffe engeri gye tuli bayimbi tusalirwa emisango mingi, twogerwako ensonga nyingi, tusiigibwa okuba nti nno tetusaanidde ebiseera ebisinga. Kati abantu abamu ne babeera nga batukwatirwa ensonyi, olumu ne bannaffe abali b'emyoyo ne batukwatirwa ensonyi okuyimirirawo ku lwaffe nga tumaze okugenda. Naye ekereziya bwe okubeerawo nga ekereziya ekkiriza n'ebeerawo. Amiina nnyo bannaaye, tweyanzege era tumanyi ku ssaawa eno nti kati munnaffe gy'ali agumidde ne Katonda wewedde akakkanye. Njagala okwebaza maama, oba muyite jjajja, oba muyite maama wangi, kamuyite maama. Maama weebale. Okusooka njala kwebaza okubeera omugumu, okubeera ow'endasi. Abantu abasinga empagi zaabwe zibakwatiridde bwe zibavaako nabo balebera, naye omusajja erinnya engeri gye yaliwaananga ng'atulaga nti oli w'amaanyi, butuufu oli w'amaanyi. Weebale kuba mugumu n'obeerawo paka kati emyaka 27 ng'empagi yo luwaga, ng'olina empagi zonna onzirina naye nga waliwo gye bayita luwaga ng'ekuvuddeko n'obeera ng'olabye n'akasusu kaka. Weebale Mukama yeebale, weebale kuba mugumu. Ne Katonda tumwebaza okukuuma ng'oli mulamu, n'abakukuumye basenga aboolugava abali wano, mwebale kukuuma maama ng'agirira bw'ati. Mwebalire ddala. Njagala okwebaza abaana mwenna, abaana ba mukulu Amani Basudde Ssemakula, mwebale kutambulira wamu era nsaba mugende mu maaso n'okutambulira watya, mugende mu maaso nga mutambulira wamu, kubanga ffe omuntu yenna bw'amala okufa, buli muntu yenna asituka n'aga nti ngenda kukola, aga ngenda kukolerera ki, oba bw'agiraga bwe ndifa abaana bange baliba batya, bo baliba batya. Naye bw'ofa bagamba era enjogera eri nti mubiri gwe gukola ki, omwoyo gusigala nga gukola ki. Abaana buli lw'obalaba oba abaana buli basigala nga bali wamu nga batambula nga famire eri wamu, legasi neesigalawo, owummula mirembe. Mbasaba mwongere obumu obumulumulu obubeerawo kuba bo tebibulamu. Mugezeeko okulaba nti nno mubikola ki, mubimula mpolampola ne biggwa. Ono mbadde mulaba nnyo ku TikTok naye nga njala omusinkana. Weebale ebintu byokola. Abalala bo tusinkana nnyo eyo kubanga bakwata ku lugendo lwa taata mulongo n'abalala. Mwebalire ddala. Naye nina kye mbasaba, ebiseera ebisinga omuntu ow'erinnya oba mukadde w'omuntu bw'aba omututumufu ennyo w'amaanyi ennyo, ebiseera ebimu erinnya eryo oba n'amaanyi ago gatuulira abaana baazadde. Olumu ne mukula, abaana ne bakulanga olumu tebasobola kukwata makubo malala, wabula nga ekikulu bw'omubuuza nti okola ki, nti ndi mwana wa Misa Ssemakula. Ekyo olumu kikwata n'abakyala, oba omukyala azadde omwana mu Misa ki bazadde mwana olumuza okola mulimu ki, nina omwana mu Misa Ssemakula. Kikyengezaako okutegeeza nti yes oli mwana wa Misa Ssemakula, naye naawe kola ekyo abaana bo kye baligamba nti ndi mwana wa Katende, kubanga oyinza obutaba muyimbi naye ate nga nze ndi muki, nga bw'ono oyagala okutambulira mu bigere byange kiyinza obutakola ki. Okwezuula kikulu, okwezuula kiki
boogera basudde nsooka nenzirako wano ku bbali bwenti bamala okuyisako erinnya basudde oba kafeero nange nendyoka oba naye naye baboogera sebatanganjira nti nga bwayi musajja akole ki baboogera fire tutaya nga nzira ku bbali kati babanga abasajja abo naffe bemugamba naffe kuba mutwegomba naye naffe batulemye okukola ki temutambulira mu bufu bw'abasajja abo b'amaanyi wabula mukozese networking gye yabalekera kubanga mmanyi buli office gy'otuukamu n'ogamba nze mukiibi ndi mwana wa mugenzi basudde nentunulya ekifaananyi nga kivaayo nenga nze yali amanyi basudde buuyo bw'oba osaba mulimu nkuwa so abaana baffe emikwano gye tukwanye gye tubalaze mwe gye muba mukozesa ate obulamu bwammwe okubuzuula mu ngeri ki endala bwene endongo eyinza okugira ate ennaku buseemu siwe kiri tabuseemu katono naye tusobola okuyitira ewalala tuyitira ewalala bwe tumala ne tukuma legasi ya taata njagala okubeebaza olw'ensonga ey'okujjukira nga muzeeyi buli kiseera omwaka oguwedde mukyala wange yajja naŋŋamba naye nali ngenda kutambulamu nesobola kubaawo ne guno yazze naŋŋamba yansanze ntwala muwala wange mu ddwaliro buyingi eyo naye Katonda mulungi namugamba simanyi oba nnaabaawo basiibeewo naye bwe nnaabanga wendi nja kunyigiriza nzije mbeerewokko ewa Ssemakula kubanga ye Ssemakula nange nzaani nze Ssemakula wava Ssemakula oli mu ndongo waliwo Ssemakula eyaddawo ndowooza mumulaba maaso gange solaye mu ndongo ne kutwalanze musikawoono ki kyemujjukirako era kyemwenyumirizaamu ffe bwe twali tutandika endongo nga kyali baana bato abasinga kino tebakimanyi naye bwe twali tutandika nze ne munange Geoffrey Lutaya n'abalala bangi Henry Mpinga Sempijja yakola ku CBS waliwo Kakinda Man bwe twali tutandisa akabiina akafa akasookera ddala oba yali 9 mu emeka bakayitanga Gibros abasajja bano baali b'amaanyi ate nga ffe tuli bwana buki nga tuli myaka olaba akasajja kano kakati tukoze akabiina akaffe tuli awo yalina show ku Happyland Theatre yakubanga Happyland eyo neewuuma naye yatuttirayo eddakiika 10 yali ayimba n'asaba abawagizi n'agamba abawagizi mwenna mbasaba waliwo obwana wano obwana obuto ekibiina kyabwo kitandika leero basudde yalonkinga Gibros ku Happyland Theatre waliwo omukulu wange oteekwa okuba waliwo n'atuwa omukisa tubye tukola tumayimizi naye nga tukaliografi nze amazina bulungi tuzanya budrama bwaffe bulungi tuzanyira ku nnyimba zaffe bulungi n'atuwa eddakiika ezawulira ddala 10 ameka okuva olwo tetwadda mabega abantu bangi b'amaanyi basobodde n'okuba ne platforms ez'amaanyi naye nga tebawa abantu kuzikozesa nga tawa mukisa alaba nga bwana obw'olugezigezi abamu baatugobanga nga balaba tuli bwana bwa lugezigezi naye olw'okuba nti ffe tutwala nti omukisa ogwo gwe yatuwa oba oliawo gwe gwatufula kyetukola ki omusajja oyo yali wanjawulo tugende maaso n'okumujjukira temutya nze nfunye challenges nyingi okuva kitange lwe yafa kitange nze yafa 2023 naye buli lwengezaako okumusabira naye bannange bo balokole naye buli lwetugezaako kikola babadde bammalamu amaanyi batumalamu amaanyi nga batugamba musimuzi okusa emizimu tebanaba muno okujja tebakola ki nga ne mubabugiza mugabula abantu nti biza okuba saddaaka babikola naye nze nagamba nejuzi nakyogera nga tusabira mukulu wange Paulo Kafeero omusango gwenzikiriza Katonda okunvunaana gwenzikiriza omuliro gunjokye gwegwa okujjukiranga abo abantu ababadde ab'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwange babanga baava mu bulamu bw'ensi ogwo ngukkiriza eri Katonda era ngukkiriza bagunvunaane namwe mugende maaso temuggwamu maanyi kubanga bangi tubajjukira bali mu bitabo ebyawandiikibwa tosobola genda mu kanisa oba mu ekereziya ne tutajjukira ne batajjukira ku mannya agaba abazira abaliwo mu biseera ebyo lwaki gwo nti ogenda ku basudde olwoyogedde ku muzimu olwoyogedde ku sitaani
kitaawo yafuuka dista kitaawo di kakati nze kitange Frederick Ssewalumpumbu bwe ndiba nkyasobola ndi mujjukira emyaka gyonna nzikiriza omusango ku Katonda agunvunaana. Njagala okwebaza mukyala waffe nsaba ojjeko wano omukubireko omubugalo. Abakyala bano bafumbira mu biseera nga bya tabu. Bwe ngamba bya tabu abamanyi Oluganda mumanyi kye mba ntegeeza. Webale kuba mukyala mugumu ate webale kukuza abaana n'obeerawo n'okuza abaana. Bangi abaami baabwe bwe bafa ne bavaawo naye n'atagala n'owulira nti yatagala naye siwulirangako nti Nakitto yatagala ng'ate waliwo n'abatagala nga babbaabwe bwe bakyali balamu n'atagala yatagala. Nakitto teyakola ki? Teyatagala. Kale obwesezza abengeye ekitiibwa. Webale nnyo, webalire ddala, webale kukuza abaana balimu nsa era mweyongera okubeera n'ensa. Ennaku zino sebo mujja kunsonyiwa siri mwogezi nnyo naye bwendi nti ndi wa Ssemakula mundeke. Ennaku zino bannanga abantu abali eno mu kyalo oba buli muzadde wooli mwongere abaana obudde mu lutalo lw'okunoonya ssente lwe tulimu nti maama anoonya ne taata anoonya abaana abazadde tebakyawawaki. Kyova olabanga ku TikTok zino ezaaze ku social media eby'omunda bibatwalira ku ki? Bwe ngamba bwe nti mutegeera kye ngamba. Abantu abaakuzibwa eby'omunda babisabika, ebyokungulu ne babibikkula, naye ab'ennaku zino ebyokungulu babikweka bikasuka, eby'omunda ne babikola ki? Ne babyanjuluza ne babikkula. Lwaki? Abazadde tebakyalina budde, abaana tebakyalina nsonyi. Nze okuvaayo obuvi n'empisa mu faaza eggaali tekiriiko budde ennaku zino. Akaana kavaayo ne kamuyisaamu eggaali nokagagwa nako tekamanyi keekaani naye ko nga kagikuyisizzaamu. Naye buzibu buli luddawa? Bazadde bongere okuwaaki? Muntu n'ennyaffe eyo ffe tuli badongo kituufu, naye empisa z'abayimbi ow'empisa embi ziba zaava waabwe mu luggya, ow'empisa ennungi era ziba zaavaawa. Era enkuza gye baakuzaamu basudde yagireeta n'atulaga nti nze bankuza bwe nti. Yensonga lwaki tukuŋŋaanye wano olunaku lwa leero. Njala okwebaza mukulu wa Sserunjogi, webale kukuuma baana na butaggwaamu maanyi. Omusajja alina oluyimba lwe yayimba ng'emikwano gimumazeemu amaanyi. Naye nga Sserunjogi singa nnamanya nemba nga byonna gwe obikwasa nga bwe tukuŋŋaanya akaffe gye luli oluyimba olwo naluwulira. Abankuseere webale kuyimirirawo ku lw'abaana always. Webale nnyo, webalire ddala. Ekirungi yakulagalaga singa nnamanya, singa tuli wala, kitegeeza weyagendera. Webale kubeera taata. Njala okwebaza omubaka waffe ow'ekitundu kino ayimba solo. Sebo oyimirira okulabeko. Omusajja oyo mukwano gwange nze nga bwe mumanyi ebiseera ebisinga oli batera okumubuuza ku byofuzi ne bagamba mya political dance ntero kyogera. Naye Kayemba oyo era kampeyini emu gye nayimbako yali ya Kayemba oyo yekkaani. Lwaki tuvudde wala? Abamanyi ennyimba zange nga tukyali bwana buto, ninayo oluyimba olulimu akasajja akayimba nzaala masaka ewaffe kiryamenvu jjajange napita nzije nga yimbiremu. Yoyo Kayemba solo. Oluyimba olwo mulumanyi? Ke kasajja keeko. Yoyo mubaka wammwe. Kati feyo gye twakola ki? Kyenzikira omwaka ogwo gwali 2005. Mpangadde ne Kayemba mukwano gwange nnyo. Era ne leero bwe yabadde ajja nga nange nzija ne mugaba waayi kitufuuse emmotoka ebbiri kiki? Ne driver ne tumugoba tugamba waayi tutule emmotoka yaffe babiri tugende nga tunyumya ebyaffe ng'ab'omukwano tugende wabasudde. Sebo okwebaza, webale ate webale kuba mukakkamu. Kyemmanyi olina mukakkamu ku kitundu. Era nsaba ab'ekitundu omusajja omwongere okumulaba. Fe ababeera naye muntu mulamu, si muntu wa ntalo. Kyemmanyi naye naalabika si waaki
bwetuuse n'ampanira kwaya ti abo bayimba abo ayi muvanga ku bantu b'ekyala balina uniform ayogedde ebigambo awo n'afukumula ebigambo awo neŋŋamba omusajja abadde kisebo ngenda naye bagulirayo uniform jaba wa ssente bagule uniform abayimbi mwebale kuyimba bulungi mwebalire ddala katusabe kino kigende mu maaso kigendere ddala obutaddirira ate omulundi oguddako tukitegekere ku mutindo gwaki kubanga agwana kinene basudde agwana ki agwana kinene kale kati kino kicreating awareness mangu biki nze tusula nga tudigidda wantu andi badde twasuze wano nga tudigidda abasuze ndowooza waliwo abasuzeewo mukama yeebazibwe munnaffe awo mulemirembe maama sanyusa okukulawo omulundi omulala weebale nnyo bali tujja kunyumyamu tugenda kunyumyamu ngenda kusooka nsigalewo tunyumyemu neyanziza